Kale mwebale nyogena maaso n'okubanga mutugoberera agange nze Waswa Emmanuel osinzira ku mikutu Trust Media Uganda n'omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel kwe tubeeranga tukutuusaako ensonga zino zonna. Tuwagira bannaffe aba Biva Organic Access Building Lubaga Road Dr. Omukugu Omutendeke alina okujjanjaba mukubire ku bulindwadde n'ekuluma akubulira ekyokola 0752 nkaaga 24 27 Brand Shoppers Yugi mukabali kabalaga tupati mazima mall duka erune weza abana ogenda kuzaala osubira okuzaala wazaala dda abana bonna okuva ku 0 okutuuka ku 100 n'engweje ziri buli kimwe kiragiso kola ku mukyala bakina 0707 kinana mukaaga 74 77 okubira units no wango mfuna ate pista to cream byezigo bino okwesiga ndaba simu zona ku cream kweri no wango kwatagana bo kakati njagala onakulwa lero abantu bangi babadde besunze okwogera ko mukulembeze w'eggwanga era nga bangi ku bo babadde in fact abantu baite banakufuna mood ezokumalako omwaka wabula wenjogerera mood zirabeka zize oluvannyuma lwa president okuvaayo n'alangirira ng'eggwanga bwali guddewo mu butongole ali guddewo nakulo lwa lero oluvannyuma lw'emyaka egi ebiri nga tuli ku miggalo egy'enjawulo ku buli mutendera bw'ataako kino kinakisiba bw'ataako kiri nakisiba anga bulijjo atuta ba countrymen asose kutwanjulira ebyo bye tuyiseemu emyaka ebiri n'atubula n'ebyo bikoleddwa ebyo bitulwaza n'atusomera ensonga nga nnya ezitubonyaabonyeza finally abantu kyebadde balinda after 2 years era kyeyatusuubiza mu mwezi obagwali gwa November alabika nonakulira kituukiriza era ng'eggwanga aliguddewo ne bwankubadde aligguliddewo mu bukwakkulizo so abamu ne bagenda okukolera ensobe abatawulidde bulungi so n'ekyo nkusaba uliriza ebigambo bino nga bwe binnyonnyola obinnyonnyola yatategedde okitegedde bulunyo kyova tubizza mu Luganda tukola analysis ya president tugezeeko kubanga tubakubira torch abatabadde sa attentive. President Museveni ekisooka kya byonna agambye nti he intends or they intend to full opening of the economy kubanga economy badde ekulambolinge badde bonaabona asabye oba asazeewo ne tiimu ye bafuka eggwanga lino baggulewo economy etambula ebyenfuna byonna babiggulewo at full capacity. Bwe bakubuza ebyenfuna ki byaguddewo tusobola okubinyonyolaganamu mukimanyi bulungi nti ebbanga lyonna bingi baita ebyoperating mabala tegakola jimu tezikola kino tekikola nga ggulawo kino emu nabiriha nga byoperatingira ku hafu asazeewo bino amanga abiggule ebitabadde biggule. Omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni atugambye nti ebyentambula abigguddewo era nga kati amateeka n'obukwakulizo ku taxi zibadde zitikka abantu omusanvu gavuddewo. Omuntu abonyabonye ne taxi n'ezibbaasi muganda wange emyaka 2 miramba nga baasi baziragira okutikka abantu 3 kwa 35 okusinzira ku baasi zitikka kwa baasi ennamba erimu abantu nga 7 kati babadde batikka 32 bwe batyo. Taxi ez'abantu 14 zaali zafuka z'abantu 7 era ng'ebyentambula byali byakyuka nnyo kubanga wewagenderanga ennusu 10 entambula yali yafuuka ya 2,000. Kitegeeza aba taxi n'abazibbaasi enkya mulina okuza price ku nnomo kwe twali. Ekyo kirungi nnyo abantu badde babonaabona nga wogendera emitwalo 2 olina okuteekamu emitwalo 4 okusobola okubanga woli. Bwana omukulembeze n'agamba ekyo kiveewo taxi zigende nga zijjudde ne baasi wabula buli muntu alinya taxi eyo alina okuba nga ayambadde masiki ate ng'ogemeseddwa. Okitegedde bulungi nnyo era n'abagivuga kondakita n'abeera ne driver nabo basabibwa okuba nga bageme okusika ku mukulembeze. Era omukulembeze atumatiza n'atugamba nti eddagala we limala buli omugenda wakuba akayiso ensi esobola okuba nga etambula era transit plan weeri. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe tuvudde awo omukulembeze w'eggwanga n'agenda ku cinema and sports halls ebifo byetulabiramu emigere egya jingo isaako n'ebifo byetulabira endiba n'ebyemizannyo ebirala. Ennaku ezo tubadde nga tulaba endiba naye nga temuli bawagizi abadde balaba amasaza mubadde nga mugalaba kale nga mubaamu olumu abatonotono oba okitegeera. Naye kati abagambye ebisaawe byonna eby'omupiira bikkiriziddwa okuddamu okuyingiza abantu at full capacity wabula ekyo n'akibalekera nti mujja kwejajinga ne ministry ebitwala ejja kulaba muyingiza bameka social distancing eri etya biri bitya awo naaba nga ataddewo so kitegeeza cinema abalaba cinema biki
mwena mugenda kuddamu operating at full capacity ne under restrictions and guidance. Nagenda ku kyamasomero ffenna kyebetulindiridde nnyo n'atukakasa nti ennaku z'omwezi 10 January okusoma kugenda kuba kuddamu okwa primary n'okwa secondary. Wabula n'atugamba nti naye tayagala baddeyo ku lunaku lwe lumu olw'ensonga ya congestion ebeera mu nguudo. Era bw'atyo n'agamba nti bino Ministry of Education ejja kuva erambike butya bwe bagenda okudda ku ssomero. Jjukira abaana bamaze emyaka egiwera ddala nga tebasoma, abadde bagezaagezaako babadde basomera ku bino bizuumu ne tekinologiya, wabula ng'abantu tebayambiddwa nnyo kiri awo, abakifunye babadde batono. So omukulembeze bw'atyo officially n'agamba nti amasomero mugaggule. Ne tuvaawo awo bw'agenze ku ffe abakubi b'omukiri oba giyita endongo eyo, buli omu gy'abadde alindiridde, buli omu gy'abadde ataddeko fokasi, abantu badde bakooye nga baagala musajja gule ku disco gugende gutojjere. Disco n'atugamba azigguddewo, wabula azigguddewo 2 weeks after abaana nga bamaze okuddayo ku ssomero. Kitegeeza abaana babeera baggulawo nga 10, ogenda kubala weeks endala mmeka 2. Kitegeeza ekivulo ekijja okusooka mu Kampala tukisuubira okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 oba 25 January ngeggwako. Omukulembeze bw'atyo bw'asobodde okuba ng'atugamba. Kale noweewaawo basabavulu ba promota bonna essaawa batandika okuwagala tulabike disco eddamu okuseka guddemu gutojjere. So disco Mabaala mwe abagambye weeks 2 ng'amasomero gamaze okuggulawo, ekitegeeza nti okuva nga 31 leero tulinawo ennaku 24 oba 25 endongo okuddamu okuggulawo. Eweewo kale tufunye essuubi kubanga tubadde ngawo nga tetumanyi ndi endongo leggulawo, abayimbi badde baavu, ba DJ babadde baavu nnyo, ba MC badde baavu, ba promoter babadde baavu. Kwegamba buli muntu alya ku ndongo, naffe bannamawulire tubadde bubi, wabula disco egenda kuddamu etojjere. Wabula okumanya Museveni musajja muziru nnyo ate nga mugezi nnyo ne ttiimu ye. Kye batukoze batugambye disco badde egenda kuggulawo, naye aba boda boda tebagenda kukkirizibwa kukola mu budde bwa kafiyu. Agambye boda boda zikoma ku ssaawa emu. Kafiyu bagenda kumugjawo tube nga tutambula kyere nga bwe twagala, is going to be lifted. Bw'abeera lifted naye aba boda boda abantu tutambuza mu kafiyu abo tebabakkiriza kutambula. Kitegeeza either ojja kutambuliranga mu mmotoka yo, ojja kutambulira ku ddigiyo, oba ojja kwebbirira ku boda embooko bazikube, oba olina okunnyonnyola ng'obadde ovaawa. Kitegeeza kakakuluza kalesseewo aka boda boda olw'ensonga teyagadde bantu batambula ennyondo z'olabye. Aggulawo kino n'aleka kino ng'akisibye. Aboda boda bo bagambye emu teri kulaba ku luguudo ne bwankubadde kale zibeera z'operating n'oba oyagala boda ku ssaawa 9 ogifuna ezekirwa ne Kampala, ekyo kye mmanyi. So omukulembeze bw'atyo bw'asobodde okuba nga atuuka ku nkomekkerezo n'annyola bino. Then oluvannyuma n'atugamba but some of these measures will be reversed. Bino byagguddewo nti endongo agigguddewo, sinema azigguddewo, amasomero agagguddewo, disika azigguddewo n'ebirala. Agambye bino ebintu bijja kukyukamu singa COVID anaalinnya n'asukka 50%. Kuba kale tuli bubi newankubadde abantu balwadde COVID mwali, naye omukulembeze agambye nti singa obulwadde bweyongera ne busukka ku muwendo gwa 50% ye gwabala, mwana wa maama agenda kuddamu ebintu ebikwatemu. Era bw'atyo n'amaliriza ng'agamba you are responsible for your life. Omukulembeze abagambye nti tobeeraawo buli kaseera n'obeera ng'olowooza nti Museveni ne gavumenti n'abasigadde be bagenda okukubiriza okwekuuma. Akugambye you retain the responsibility of your life. Bw'atyo omukulembeze gwanga bw'akinnyonnyodde osigaza obuvunaanyizibwa 10 ku kinnaakyo ku bulamu bwo bw'ogayala gwamanyi. Era n'abaseebyo nga bagamba buli aweze emyaka 18 genda bageme. Okitegedde bulungi nnyo. Yagambye nti ku luli ng'obulwadde bwakajja option yali emu mudduke mwekweke social distancing. Kati twafuna eddagala Johnson wali ni eddagala lino bayite batya Sinovac weeriri AstraZeneca wali eddagala be gali mangi. Kati agambye the first option is to vaccinate. Go and take a COVID jab. Olabike nti o safeguarding obulamu bwa munno. Omukulembeze bw'atyo bagambye. So
Mwebale nnyo mikono gyaffe ababadde naffe abatambudde. Wow. Tubagaliza okubeera obulungi. Mpozi akasembayo mwina abasupportinze Trust Media Uganda, abasupportinze Waswa Emma YouTube channel. Mwebale nnyo buli ddala okubaatana ngokola full operations mu ng'omukange nakusomezi 18 mutubeereddewo nnyo era amasuubiza atugenda kukola ebintu guno omwaka mugenda byewunya travels tugenda kuziteekamu amaanyi tugenda sera tukola charities zaffe tugenda kwincludinga mu kuno oluzungu kye twakisabye mu buntu tusobola agenda traveling mu nsi ez'ebweru ate tugenda tukola mu Luganda twetaaga tugaziye ku biwawaatiro byaffe era twolekedde maaso awo okulabika nti twawula emikutu gino Trust Media ebenga yesigalako local content ate Waswa Emma izo kwaje tugenda ku international content gye bujja so awe tuli tutegeranya bulungi nnyo era nga tugenda kwongera okugaziya bwemulaba ku faces empya ku mikutu gyaffe temewunya kubanga tugeza kubanga tubuilding ekyo kyongera nga kigejja tubenga tubaweza full capacity omanga tubaweereza si bulungi nnyo nga tubeera olusi ku Waswa olusi ku Trust wetu tyo tubadde batono nga nga tukyetsetinga naye tumaze okwesetinga so full operation zijja tusaba mutuwagire nga mutuwagidde bannange mutubeeremu tujja kubabeera mze Waswa Emmanuel nebaza aba sponsorinze mwina Biv Organic webali nnyo n'omu okugula kiddemu brand shoppers okoze bulungi pista okoze bulungi some people have been good to our side mama Fino badde muntu bulungi n'abasigadde mubadde bantu balungi nnyo Lebaold you guys have been good so mwebali nnyo buli ddala